ise bantu baba wefe yoga empewo y'ekiro sinnungi era otulaze amaanyi. May God give you the grace that you need. Kuba olugendo lw'okutenga si lwangu. Already rutandise ne time bombs. Naye gwe Buli Mukazi ali eyo ali mu kublaming ekisinde kya UK, omukyala wa UK ono. Ndowooza you don't need to insult. Tewali alina kuvuma mukazi ono. Bw'oba wali oguddeko mu mukwano oba bw'omanyi nti saa zino olina gw'olina akupyerereza. Mumanyi lwaki bano abasajja oba mulangira oba si mulangira oba kabaka oba provided is a man, baba alina embeera gy'ayitamu asobola okusuubiza ensi n'eggulu. Mukitegeera kye njogerako. Nakugamba n'okugamba nti our relationship should be private. Nze ewaffe nze mukulu, nze ewaffe nze akwatidde family, saagala ate nze relationship yange nja badia. Naye nobeera private ne muzaala abaana oba wemba temuzadde n'ogumira ekintu ky'abayiseemu ekyabalimu ne muyitamu mwembi ng'omanyi nti ojja kutuuka ku lyengedde. Kati nze nagenze ku peegi y'omukyalo ono owe UK nga saagala ndasane bye simanyi. Ndiyanga wapostinganga mwana tu hey neye tumana misezi simanyi bakyala tulekerawo okwewa ebitiibwa bye batatuwadde. Ye keep acting single. Ne bwe banakukyawa ojja ensi tejja tegeera nti wali opostinga akatamba ku makya eky'eggulu ekyemisana. How bana abantu bakyuka ne gwolina ku buli saa zino bannange tomanyi nti oba akulowooleza ki. Honestly abasajja bakyuka mu ddakiika. Ate bw'akyuka takubulira decision making ye. Nze nyolwamu n'ono omukyala I can feel her. Naye ate nensanyukirako oli munnange ayinza okuba ye tayamanya nti ono gyali agenda obitegeera nga buli mu social media amaze okitegeera. Nze saagala kusala musango naye nga abakazi tulina okuyigira mu mbeera eno. Honestly speaking oyo gw'otijjisa olova ne weetuuma erinnya lye yali kutuuma. Tewali kiruma bakyala kubanga mutambula n'oweewo goyita oweewo ne mutuuka omuntu n'amubuuza nti who is this? Naddamu nti she's called Patience. Owulira nga amazzi gakkiridde bwe gati muggwe ne gakuvaamu n'okalirawo awo essaawa eyo kubanga gwe weyita nze mukyala katamba. You know what I'm talking about. Kuba abakazi bwe tusalawo tuba tusazeewo. Naye bw'owulira nga kiri ekyokupusinga kizze mwana maama wakiri muteeke ku status naye ng'otaddeyo kigere kuba ye tannakulaga nsi. This issue of nze ebintu byange njagala bikume private ng'enkeera ogenda kukola private public relationship nga sinze nze lwaki onyigira mu private. Honestly twandibanga tetuli balungi tulina empumi kyekira tuli baddugavu nnyo naye nga bw'oba osazeewo ate bannange nedda balenzi gwe omukazi ali eyo ajajinga omukazi ono owe UK wandibadde weddako ya kubanga leero kiri eri enkya tomanyi kiyinza okutusinkana naawe. So bannange bakyala ndowooza tulekera abakatijjo ate relationship nga omusajja agyewulira yagiranga kati gwave inoga nze ndi mukazi wa John Bosco. Dia John Bosco yakugambyeko nti oli mukazi we talina gwe yakigambye. Tulage badia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owe UK ekisinde mukama akigumize ddala. You will heal. Stop being in denial against guma wesangula amaziga.
deleting a post sezo kuba screenshots abantu tuzirina. Deleting a posts tochiddangamu nnyo nnyini ddala. Nange nakikolako sikiddangamu. Oyiga not until amujja kuba muli awo mulaba omwana tunga posti ekimyula kyange nga yenze baana mmwe. Screenshot nja gitambuza okumala omwezi mulamba ngamba saaliza nga ye mwennyini kimuvuddemu muli n'agamba nti ono mukazi wange. Nze njagala nnyo Epasi. Mumanyi lwaki? Tumanyi nti Epasi yali mu relationship n'omuntu bw'ati. Omuntu ono yali gundi wa gundi. Naye Epasi yakikubawo love of my life. Netudda mu comment netwoge ate omusajja bw'asalawo talina gwe yaddamu yasirika. Nakivaako kati fena tumanyi nti emmali ya Epasi eri bweti yeeno. Naye baana mmwe boy children musoke mukakanyemu mulekerawo okutulira mu nzikiza wallahi nga mutwanjulayo mannya gaffe nga temusobola na kutubeererawo enkya ne publishing abantu abalala. Mundeke nammwe ate gwe yomba bibyo nyombye byange naye nga oweyuke Mukama akuŋŋumirize. Assalamu alaikum bannange. Ulira obulumi mbuwulidde oyinza olowooza nze gwe baleseewo.